Mwasuze mutya abantu bange bannaye mwasuze mutya mwasulidde mutya ddala nze Hadija Kigozi mwebale kutya mwebale kusubscribinga olunaku olwaleero gye bukeeredde nga Chosen Becky bagenda mutwala Chosen Becky ajjo olunaku lwonna yasiibye ku live nga yeewera ngolokoto ng'agamba nti omusajja akujja ku luggya n'abaana bana ate ng'ogenda muzaalira abaana abalala tokiyita ekyangu bangi nnyo mulemedde ku luggya ate nga temulina na baana wabula nze ow'abaana abana Professor antutte bannange life is so private temusobola akikkiriza nti Chosen Becky twamusabye zikaadi eno mu inbox n'agaana okuzituwa ffe bamwamwamwa mwebale kulaba HK Media mwebale kusubscribinga nsazeewo eggulire butampitako mbeere nga ndi batuusaako bulambalamba bannange okwanjulwa kinyuma okanjula kinyuma ate kinyumira ddala bwe batyo bubaanekanyekanye mu kagriina ate nga Chosen Becky bannaye kyeyekoze ku guno omukolo bannange olunaku gye lunaazibira nga tusaba mazzi yefa abaali bagamba mbu omusajja tebamusiima wabula bannaye ba YouTube tuli bazibu ojja n'ogamba omusajja abantu tebamusiima ate nodduka mu kabox ka Chosen Becky n'omusaba kaadi obeerewo ku mukolo bannange twagala ki anyway tuyiga okwagaliza Chosen Becky bw'ati bwafaananye mu ggomesi ye esookedde ddala ate nga wano bakyali mu nnyumba gano gakyali mabaga kino kikyali kituuza oh my god bannaye Chosen Becky anyumye yali wano ku live ng'agamba nti bannange nze nnyimbira abalala ku mikolo nze balinnyimbirako ddi bwe bati olunaku olwaleero Chosen Becky bagenda kumuyimbira abantu bangi nnyo abagenda okubeerayo abayimbi bangi abagenda okuyimbirako ku Chosen Becky abamuwerekeddeko stay tuned genda kubeera nku update nga yonna information gye ngenda okugijja simanyiyo naye ky'olina okumanya nti nze ndi wano eno okubeera nti nno nkuweereza bulambalamba ani atayagala kwanjulwa bannange Chosen Becky akibakumye mu maaso n'abagamba nti era ne bwe mwogerera ali lubutondoozi omulaba omwana ow'obuwala bannange Becky Chosen Becky ffe twamuvaako kati tulaba mulabe anyumirwa obulamu ate bannange kambabuulire bweti ensi bwe yeetaaga kyetaaga bw'omuvinga on n'omuvingira ddala on nga teri byakudda mabega kusumbuwa bantu bannaye kinaani atakyagala sooka olabe omukwano oguli wano sekajjanna atwagalidde Becky naye bannange ono omukyala kye yakoze yagambye n'agamba nemmala ndaba ka YouTube akazungira wano eno kagenda kungwako Chosen Becky bw'atyo bwe yatugobye ku mukolo era omukolo aguliko yekka ne bakwano be ne famire ye n'abantu abatono ennyo abamwagaliza so si banene abali ku side eri oba kati bannaye dictator Miro azzaako ki simanyi na kumanya ali eri ali mu kuzimba mu kugabira abantu mmere mu kugaba luseni eno omukyala bamututte olunaku olwaleero bannange Becky anyumye mu kagrid eno ye gomesi ye gy'asoose okubeera nga atuterayo ku mutimbagano era bw'ati bw'alabise bannange ekiri eri ssanyu busanyu nze wendi okubeera nti nno mbannyonnyolamu ku kigenda mu maaso ku peegi ya Becky ateekayo vidiyo mu ddakiika emu ng'ekubye omutwalo gwa views abannayuganda mulina olugambo bannange mwagala okumanya naye ng'ate nange eno ku HK Media gyendi okubeera nga mbaweereza information egenda mu maaso ku mukolo gwa Becky bwe butyo obudde bwe bwakedde buno bwabadde budde bwa kiro nga bakwano ba Becky bamusabira oyo gwolaba mu brown ye Chef Godwin Uganda ye yeeyama n'agamba nti nze ku mukolo gwa Becky ngenda kufumba enkoko z'otamanyi bungi ngenda basikira piraawo gw'otamanyi buwoomu era nga bamusabira nga beesunga nga bali happy bannange ekyabadde wali eyo nno yenkoko gye babadde bagenda okulya just ekiro obulo oh my god ekyabadde eri abantu bangi bonna nga bawaga Chosen Becky yanjigiriza nti omuntu osobola okwekolera essanyu awatali akuwadde essanyu gwe n'oliteekawo era nze kati bannange we muddamu okundaba ennaku zino ngenda kubeera musanyufu muzibu musanyufu muyitirivu bakwano ba Becky babaddewo nnyo bambi era ne bamulaga nti byonna bisoboka omwogeziziwa yabaddeyo Katumwa Karimu yabaddeyo awo yo Chosen Becky ne baganda be ne bakwano babasinga obungi nga bali mu kusabira mukolo ndowooza ogulaba omukolo we gugenda okutuula olunaku olwaleero bannange kigenda okubeera ewaabwe kigenda kubeera kyevuluuto si esereebu abantu bonna ab'okukyalo baapaakinzedde ebintu byasuze waka wa Chosen Becky si bino ebyabako mbusimanyanga ate ebintu katubireete enkya ate emmotoka esikatidde mu kkubo ebintu byamazeeko ku mmotoka ennaku ennungi 3 nga bipaakinze birinze bazadde ba Becky kubirya birinze Becky kugamba nti kati bannange ebintu tubirye bannange bw'ofunanga essanyu toligaana ffenna nno mu kusooka twasooka ne tukirabanga ekyokusaaga nga tulabanga ekitagenda kukola nga tulabanga omusajja abatamusiimye naye bannange abantu nze kinayize ne we batasiima musajja gwe kasita osiima omusajja mwagale nga bw'oyagala omwagala Chosen Becky nina kye muyizeeko olunaku olwaleero kati naawe tugenze mu photoshoot Gare yabakozeeko simanyi
simanyi ba photographers balala bameka abagenda okubeera nga bakuba ebifaananyi naye nga Chosen Becky ebifaananyi byasoose okupostinga bibadde bya Gary abo be ba bridesmaids be bwe batyo bwe bambadde mu kagurini banyumye nnyo banekaanekanye nnyo bannange njogera ekindeke kisimanyi na kyakwogera simanyi na kyakuleka kwegamba ate nange mpulira nga nsanyuse busanyusa awo nno bw'osaasirira mujja wa Chosen Becky kikyaliko oh my god waliwo omuntu akukwatira ku musajja n'akwagalira omusajja wo naawe n'ogamba nti bannange mpulira nfa ngenda wunga nfa obwedda bwempunga wenzirika wenzirawo wendaba ebifaananyi wensanyuka essanyu werimbuga naawe mpulirirako oli ennaku kwegamba ne binsobera kati olwo ye nannyini eyali nannyini musajja kikyaliko bw'atyo Chosen Becky obukodyo bwonna bwakola Mr. Sekajja butulaze mu bifaananyi era ne tubulaba amutuddeko amuyimiriddeko amweripyeko afukamidde buli kimu akikoze wabulanga essanyu eritta Chosen Becky agamba ekintu kimu nti gwe omanyi kye bayita omusajja okukwagala n'akujja ku lujja n'abaana bana Chosen Becky watukubye line njagala olunaku lwaleero munzikirize mbateeremu biki Chosen Becky byabadde ayogera ng'awanda omuliro n'agamba nti nze ne Sekajja tuli tuti ngenda muyimbira obuyimba bwe mulifa temwerabidde era wenjogerera Chosen Becky ayina obuyimba obupya bubiri bannange eno laavu sigirabangako nsoose kugiraba leero Sekajja yagadde Chosen Becky bambi ndoozi agambye n'agamba sijja kuswaza ngenda kubeererawo engeri gye nakubba ku mukwano gwange kanteekewo omugongo nneme kuswala okoze kyamaanyi oweesezza omukyalo n'ekitiibwa weebale kumutwala mu kitiibwa ngenda kubeera mbateerayo amawulire ag'enjawulo mubeere nga mugalaba ku Chosen Becky nammwe mwerabireko Chosen Becky alina ka statement ke yagamba n'agamba nti nze bannange nkoye okuyimbira ku mikolo gy'abalala nze mukama ndiyimbako ddi ku mukolo gwange ka statement yako ndoozi abayimbi bakeegomba nnyo kubeera tujjukira emabegako like 2 years ago oba 3 oba 4 oba 5 I don't remember naye nga ne Rema Namakula yayogera ku statement eyo nga bamwanjula n'agamba nti nze bulijjo nyimbira abagole ab'enjawulo naye nga nze tewali yali ayimbye ku mukolo gwange era olwaleero ndi musanyufu nnyo okulaba nti abagole abayimbi abalala bazze banyimbireko so ne Chosen Becky yakwogedde naga bannange mukama nzaani yenzaani Becky waabwe gwe bavuma ennyindo ne banziza mu kati ne bampita mu Indonesia ne bampita amannya aga buli kika nzaani nina abaana bana tebanteekangako yadde akaweta omusajja anzijje ku lujja that is super amazing bannange laba laavu ze bannaye nagenze mu kabox ka Chosen Becky yandise ku boutique yandese ku bulutiki n'agamba mwe ba YouTuber mwe muli bankwe mwe wali wanokola ku interview ku mukazi muganda wa mujja wange ate kati oyagala kujja ku mbaga yange bannange Chosen Becky bwatyo nango beera nze gumulaba sina kaadi saabaddeyo naye mu buli mbeera yonna amawulire ga Chosen Becky nino gabaweereza byebyo byebifaananyi bannange Chosen Becky ayiye ebifaananyi ku mutimbagano Becky ayiye ebifaananyi ku mutimbagano inzuukuse ku ssaawa emu nendaba ebifaananyi 5 nenyongera ne Justino eri album yonna gikute nagiwa ku mutimbagano toyina kyogenda kwebuuza toyina kyogenda kubuuza omulabye Sekajja nange yoyo bba wa Chosen Becky omulabye bulungi omwetegereza omwana oyo abajjiddeko no ne gaalubindi ku lunayagala mu mulabe bulungi bannange green is a nice color green color nungi nnyo mbadde sigimanyi naye kati ngitegedde njikenkuse era ntandikidde jagala ku Chosen Becky naye Chosen Becky ono aludde nga ayagala nnyo ka green lwakuba ndooza tubadde tetumuwa budde bwe batyo bannaye bwe bafulumye Sekajja bamwambaza anyumye bitya abantu babadde bagamba omusajja gwamuwasizza buzibu ki okuwasa omusajja ikizoke namwe muwase bannange ssente weekubyegonzaawo nze olunaku olwaleero nina kyentegedde mu kino nti omuntu osobola okukola essanyu lyo newe babeera tebakuwadde essanyu ate obulamu ne busigala nga butambula omulabye Sekajja waawomye Chosen Becky tetumanyi ngoye mmeka zagenda kukyusa naye mwe kye mubeera muyina okumanya olunaku olwaleero nti ddwo lugenda kubeera lwakulumya naddala okulumya abantu abatayagalira ddala Chosen Becky era mwenna yabeesunze mwenna abaakwata ekkubo ne mumwabulira we yali asinga obbeetaagira mu supporting ne mutasupportinga
olwaleero agenda kubalagako bwe guti omukolo gugenda mu maaso eri ku mutimbagano tuli basanyufu eno ku YouTube simanyi oba mwabirabye dda naye nze wendi okubeera nti nombi batuusako olunaku olwaleero tulakkalira imbeere nga nkuwa amawulire agasinga okubeera amalungi ate nga geesigika Chosen Becky yampangudde olunaku olwaleero banaye Chosen Becky anyumye ate nga wane eno zino engoye babadde bagenda zirira mu breakfast tezina gye ziraga zino so bannange mbadde nkyabannyonnyola nenfunamuko a little bit of ebinsumbuyemuko waneno kati nensooka nempozingamu naye nga bwati Chosen Becky bwe yatambudde omukolo bwe gugenda okutambula kino kikyali kituuza gakyali mabaga lindirira beerako gwe tunula butunuzi olaba abaana ab'obuwala bambi abawerekedde Becky bamufaananye ne kakala keeko just height yokka gye baawukanyemu naye nga bonna banyumye okufa obufi era ndowooza olaba n'ebifaananyi byonna biri branded Chosen Becky tayina yadde ne gwasindikidde ebifaananyi banaye Chosen Becky yakoowa Chosen Becky mwene embeera ya amirwa okubeera nti no bayawukana emuyigiriza ebintu bingi era n'asalawo yesonyiwa abantu naddala mwe bannamawulire so bannange life is so private obwedda ndi eno wempokera Becky ebigambo mga Becky mpaayo ku kakaadi kanzijeeyo biki gyandese ku blutik naye era amawulire gaagano nze nga baweereza ate era nga nkyaga baweereza nga ngajjira ddala ku source mubeereeko mulinde olunaku lwonna lugenda kubeera ku Chosen Becky nkakasa akute internet akati abantu no bawunze bannange abantu bawunze sekajja okoze ekyamaanyi naye kati awo mumala oba muzzaako ki anyway tetumanyi but that is your life fewe tuli okubeera nti no tuba wishingira all the best wali abantu nga we just wish you the best buli ajjaffe tumuwishinga the best tetulina buzibu fewe tuli okubeera nti tuba wishinga we wish you a very happy marriage sekajja omwana ono mukwate n'obwegendereza kuba omulundi lw'oli mukyawa tugenda kusabula ne internet okwegaane nze nkubuulira ebigambo bineeno osazeewo okumutwala ng'alina abaana bana mukuumire ddala fewe tuli okubeera nti tubateekako amaaso oyo Chosen Becky waffe mwana wa ggwanga wa Uganda mwebale nnyo okutula mubale kusubscribinga supportinga Mbiru Furniture beera ng'otwesiga tubeere nga tukuwa furniture omulungi ow'omulembe naawe wooli ojja kusiima bwe guti omukolo gwa Chosen Becky bwe gugenda okubeera nga gutambula olunaku olwaleero teweerabira okusubscribinga teweerabira okusharinga teweerabira okujja ku Mbiru Furniture okutuwagira byonna bikole tosula step yenze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum mwebale okulaba HK Media insimansimira ddala we are going to make 100k subscribers banaye mweyongere okusubscribinga mukolo kwange omwami wange yena muweereza kana akayimba kirinuma bolideyo notijja n'abalala nolekanze buli kamwa kange nekuwa emikwano n'engikyawa buli eyakwogerako wakiri omulala n'ataba gwe nasiima nti nakusiima naye mpaka omukolo gwange Uganda is going to ask for water. Hey, we prayed for these things, bro. Naye mwe nze mbirowoozaako manjagala kaaba omwami wange bane omwami yenna akujja ku lujja you people tuba n'abantu ng'akulaga you're not even worth amukolo naye nga weemazeyo ng'omukyala nga byonna obikoze n'ozaala n'oyoza ne byotalina kukola naye ng'asigala akulaga you're not even worth amukolo ani ayinza okujja wammwe naye omusajja akyali ewaffe my god mukwano olaba twazaalira eri ng'empi zitulya kati olwakyadde ewaffe nyeri okuzaalira oyo era mwe mundaba ng'obufumbo obwedde bupaba mundeke oyo omusajja mukwatanga kalera ne bwasobya aba tasobezza ewange ne bwasobya nga Becky munnange omwami wo mukwana aba tagenderedde sorry gwe ngamba sorry alabye ewange asigala bebi profesa mwami Sekajja getomanyi gwevaako ku musajja akujja ku lujja n'abaana bana ate nga mulimu n'ali mu lubuto taba bano oyo omusajja